kumacha aba ali omwo yasula ebikubi muluma kumacha akeera obanyo ebikuwa ekiba kikulumye webaka kumacha gali yamutundula vanira ate nga nene ebikuwa bimuyonka ebikuwa byaluma omwana muwala si yali omweru bannange munnange nga gai ababa bebakiriza omwo kumacha nga baba bakongona mbuuzaani munnange nga muka omusajja azze so nga rasta alina omukyala era ng'ago ge maka munnange ng'omuwala akonkona ng'onamugamba omanyi ky'ogenda okukola ono mugambe oli girlfriend wa mukwano gwange tomugamba nti oli girlfriend wange okitegedde namubuuza oyanyagamba oyo akonkona girlfriend wange namubuuza ate kati nze ndiki nagamba you know babe na oli girlfriend wange naye kale ono ye tuludde nnyo ffenna gamba really inti ye kale nga munnange omuwala akola ki nga kakkana nga gamba no kyenina okukola mu mutima gwe ng'agamba kyenina okukola nno kati wano kuva wano naye nvaawo ntya naye ng'omuwala bamugulira ng'ayingira bwe yatukkanga omuwala tankosakanya wasuze wanne wasuzizaamu omukazi mu nnyumba yange bla bla nga bayomba ono nga nedda ono mukyala wa Brian lelelele amanya ng'ogedde mukama nsaasire kasita nze sibamanyi agamba ono mukyala wa Brian amugamba osula otya mu nnyumba ne mukwano gwo baba bali awo nga nno ne Brian naye atuuse mbuuza ki ekyaddako nga Brian atuuse gwe baali boogerako Brian mu kutuuka nga biriwo tabitegeera naye nga mukwano gwamu nga mugamba Brian ono mukyala ng'agamba Brian ukkiriza otya alafu nake ono okubeera ne mukyalawo mu nnyumba zino essaawa zaali ssaawa 12 kati nga kwegamba tolina bw'osobola kukola kyegaana naye omuwala nga naye abiyingiramu nedda bambi nze nkedde wano naye nga Brian tabitegeera asirise bw'ati nzajja wattu ng'ono munne amufulumya ng'amugamba jangu nga munnange ekyo kiddemu kyange naye mwana njagala okole ki ombeereremu bagambe nti like ono fala tumulowoozese nti kikyo ng'amugamba nti ye nga Brian akomawo ng'agamba ng'atandika okugamba lwaki waze nga toŋŋambye lwaki waze wano nga toŋŋambye ng'amugamba mukwano nsonyiwa nadde njagala kuwa aka surprise ngaga no osagayo surprise byo kati olaba oli mu maka g'abendi olaba ojja kunona obufumbo ng'omuwala nno yaŋŋaa mwana garani yanze kyennagwako okuwolosa kitegeera nga sifuluma na Brian ssaawa ezo ssaawa zaali ziweze mu kitundu nga nfuluma ne Brian nga Rania siina wadde ennusu ey'ekikumi bweti esobola oggula like entambuza okuva wendi okutuuka ewaka ewaffe ewamu like ewa daddy wange omuto nga kyenina okukola kimu kweyiya munnange yagenda ne Brian ate ne Brian bwe yatuuka eyo Brian naye ng'amuzannya sumbuusa Brian bwe yatwala munne bwe yamutwala munne ng'amuzannya sumbuusa leero nabawuliza abasozi kabanvume nga luli bwe banvuma oyogedde amannya g'abanno nange mutusaasire abantu abamu tusobanyumya mboozi nga tetutaddeemu manyi anyway Brian bangi ati munnange nga nkola ki
nga Brian yamutwala. Brian we yamutwala munaye nga Brian yasaba nsujju nga mukwano nange nzijaamu ngamba naye gwe tolabye nti no mbadde ne mukwano gwe ateze binkwatako nzijaamu naye omwana nga sooka yeenyuulaawo nga yeenyuula naye kati wamma naye byali bintu bikale nga yagala nnyo ndowooza ebintu by'okugiraagira ebyo. Munnange ng'akola ki ng'ajjamu Brian nga ne Brian bamugjamu ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'omumafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls oba yogera ne Mama Aisha Najemba ku noti 7 noti 5 61 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 61 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Munange ng'omuwala alyoka afuna lunch gayi ng'alyoka amugulira lunch oba yamuganze bw'otanzigyamu sigenda kugulira lunch ng'amugjamu ng'alyoka amugulira lunch n'amugamba manyi Brian nti nfuniraayo omutwalo guntuse mu tawuni. Ng'amugamba sikuwezaamu omutwalo naye nsobola okukufunira 5. Kale nfunire 5. Ng'amugamba naye ngenda zikuwa enkya ku makya. Kale tewali buzibu. Munnange ng'asula ewa Brian ate oli gwe yali naye ogwasooka ate yaddamu muwuliza tebaddamu kwewuliziganya yasigala wano na Brian. Munnange obwakera ku makya nga Brian yamuwa 5,000 we yamuwa 5,000 ng'omuwala alinnya taxi mpaka mu kibuga. Yatuuka mu kibuga kye naye manyi ku mukwano gwange oba mpaka kati kye mumanyiko nti ye nga ye tasobola alekayo ebirala byonna naye nabeera ne lipstick nabeera n'enviiri empya ku mutwe tasiiwuusa nviiri alina obbeeramu ne data ku ssimu okitegeera ebyo ebintu ebyo ebitandikirwako yaba abirina eva n'olwala lwe luba lusongovu luti 24/7 oba alina oba talina. Yaŋŋamba nze Rania sosobola abbeerawo ng'olwala lwange lumpi oba kale nga terunyirira zisobola obbeera ennyimpi naye nga like zilookinga good. Ye kye takisobola feva ku bino ebyaffe n'obeera n'olwala biki nga tofaayo nno ezo zibeera zinyirira. Kale kwegamba omusanga ali smart 24/7 ne waba mu mbeera mbi be babawalaye ne waba mu mbeera mbi yasigala anyirira afuba nnyo okulaba nga tava ku mulembe. Ati omukwano gwange ayonna nga yatuuka yalina akasawo ke ku mugongo okusawo bw'abawala obwo obutonotono ng'atuuka ng'agendamu ebyo ebiyigo by'omu tawuni ng'akyusa ng'asulako olugoye olulala. Mbuuza nga ddawa mukwano ng'agenda yeetega. Kale sijagala nti yali yeeteze mba njogedde bubi teyeetega yagenda nga bw'onoofuna w'otuula. Yafuna we yatuula nga oba ngambe ng'ali awo tabitegeera tayagala kuddayo eri ewaabwe ewa maama we omuto ate ne walaga wakoze eki wabuze. Kati aba ali awo nga Gaaya omulala yamukubira gayinga mufumbo. Nyamugamba oli ludda wa nti naye ndi wano mu kibuga biki kanzija awo ng'amutwala nga we yamutwala
nga mutwala mu ruumu nga bakola bye bakola nga muwe emitwalo 2 namugane munange wadde nfunidde wensula nanga ateze nkufunire woosula bati kyolina okumanya nti mwana muwala ono alina abasajja bangi naye nga bonna tewali ali serious ekitegeera yafunako ku basajja abamusabanga obufumbo n'agaana kati yatuuka okwagala obufumbo ng'ate tewakyali akola ki ayagala just yali ali mwana muto myaka 22 naye yatuuka nagarania natuuka ku level neŋŋamba njagala nfumbirwe like nziremu nfune ku musajja nsaba obufumbo kitegeera ngambe nti njagala kuwasa naye abasajja bonna bali bamukozesako obukozesa nga bafumbo baddayo abakazi baabwe ono nga mugamukwano oba onfunireyo karuumu wemba mbeera naawe kati nkufunire ruumu biki nga nedda sijja kufunira ruumu naye bwatyo nga bebamukozesa n'omulala bwatyo mukazi watyo n'abeerawo nga tabitegeera nga wabula afuna ruumu waba agenda okusula nga bagenda mumukozesa bino bya nnaku bannange bino bya nnaku ng'afuna gayi najja n'amukozesa olwo n'aluka afuna wagenda okusula oba okitegeera then kumacha Beatrice okuva mu Dembele Properties and Associates kale ngenda baguza plot okutandikira ddala ku milioni meka baguze n'ettaka baguze ebyapa okutandikira ddala ku milioni 10 ate nga tukkiriza installment tuyina estate yaffe empya abe wakiso kwe bayita wakiso kona tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa tewaliwo ndagaano tewaliwo 5 ku 5 tandikira ku 5 ku 10 oli wadde mbogama njagala plot 2 njagala 3 njagala plot 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nengere ekyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasannyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nyumba z'abapangisa apartments office affe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibyandala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday oba okitegeera then kumacha omwana omuto omulungi kaalaala n'addayo ku street e Kampala kitegeera yanga yatulanga ku hamu n'addayo naye lumu aba atudde Guy gwe yali ayina ebiseera bino lwanyumiza story najja yamusanga atudde bw'ati n'amugamba hello wangi oli otya nti gyendi gamba mukwano ejo nakulabyeko wano eno naye saakitegedde waliwo obuzibu nti anedda omanyi just mbeera wano neneza mikwano gyange mbalindira wano then netweyongerayo kale naye nga kituufu kyali nti yali talina gy'alaga era nze ndaba nnyo abawala ababeera mu town nga bakutte ensawo nga beesmartinze mutuufu abantu abamu babeera bakiŋŋambako edda n'enkiwakanya nti abantu ababeera tebalina gye balaga naye nze mukwano gwe yayongera okukinkakasa nti kituufu omuntu osobola okubeera mu town nga tolinawo ogenda kukola naye ng'ogenda mu biyigo by'omu town omwo ne weesmart nga n'okyusa olugoye n'odda ku street nemugamba naye kyekyali kikozesa ebyo byonna nangamba muka kitange yali anjogerera nnyo nga mpulira saagala kuddayo kati ng'obudde bwe buwungeera nfuna omuntu gwenkubira yakubiranga abo kwabo abasajja abafumbo kuba be balinamu kasente ng'abakubira n'amugamba jangu biki gayina nzije nti najja namupangisiza room n'amala okwebaka naye n'amulekamu mu room ye gayina addayo n'addayo ewa mukazi we kati kumanya bukera n'agifuluma n'agenda n'addayo ku street kwe baamujja
ati munange aba ali awo nga Gaaya akolaki ng'amugamba mbadde nsaako ku nnamba yo tuzeeyo lwali mbadde nzizeeko kati n'emabega kale okibagirayo obulungi ng'amugamba mbadde nsabako ku nnamba yo nga kale tewali buzibu ng'amuwa ennamba nga Gaaya agenda anja kukubirako tunyumye emutiye kati Gaaya we yali akolera tewali wala nnyo n'omuwala ono we yamulaba era Gaaya yayambukako katono ye munyumyaye yayambukako katono ng'atuuka ku mulimu gwe naye mbu yabeeranga amukeberako ng'amulingizaako ngalaba omuwala waali kati kyeyakola nadda n'amubuuza naye olina obuzibu mbulira amazima lwaki oli ku street oli muwala mulungi onyirira kiki nagana edda nze mikono gyange gizze njirabye naye kati ninze boyfriend wange tofaayo ndi fine golaba nina obuzibu koya kale tewali buzibu nga munange Gaaya addayo ku mirimu gye mukuddayo ku mirimu gye obudde bw'ekiro nga obudde nga buwungeera ssaawa 12 ssaawa emu ssaawa 2 ng'omuwala yeetala n'agenda ku kizimbe ekirala n'avaayo n'akomawo n'atuula awantu awo okitegera nga yeebuzaabuza bwebuzaabuza naye ng'ali mu tawuni nga abaana abawala kati ssaawa zaawera 2 Gaaya ono ng'afulumayo ku mulimu gwe infact yavaayo ssaawa emu kitundu yes yavaayo ssaawa emu ng'akolaki nga gyamusangawo namwaza munenze ngenze waka kwebaka like nnyuse naye kale tuuka bulungi nti kale nga Gaaya agenda naye Gaaya teyagenda wala nnyo yagenda mu kasupamaketi kugula ebyokulya nadda mu kasupamaketi eyo yalwirayo ddala okulaba oba anaasanga omuwala ono ng'agenze amazima omuwala yamusangawo n'amugamba naye okimanyi nti nno oli wano toyina gy'olaga agamba nedda olaba bba wange simanyi aveeyo pakwaki mu bbaawe yali ava pakwaki oba pakwaki yewwe bannange mu bbaawe yali ava pakwaki kati mbwe emmotoka neebafiirako mu kkubo naye ali mu kkubo ajja ngamba okay which is okay aba bbaawe ali pakwaki nga ne togenda kusula ku street tera kituufu sula ku street abula mbadde ninamu omutwalo ngenda kufuna room wemba neebaka then boyfriend wange wanansanga ngamugamba okay nga naye lwaki oba ofuna room jankutwala ewange bwe nkutwala ewange sina kye ngenda kukola wabula obeerewo bbaawo watuukira mu tawuni ssaawa zonna nze ngenda kuvuga nkuleete wali bbaawo naye sisobola kuleka mu tawuni omwana ow'obuwala obudde bugenze nga ebizimbe babigadde munnange omuwala ng'akola kingagamba oke kale nti ye naye nga tewaaliwo bbaawe yali ava pakwaki tewaali yagezaako okubira abasajja be bonna baneeno nga buli omu amugaa ndi bize sigenda sobola nja kujjenja meaning yabeera mu tawuni omwo okumalira ddala ennaku eziwera 4 bwe yaŋŋamba ng'akeera n'agenda bamutwala mu lodge n'avaayo n'adda ku street naye yeetalooko naye nga talina magezi gaddawaabwe nga yasazeewo abeere ekyoku street munnange nga Gaaya amukwata ng'amutwala ewuwe nkumutwala ewuwe nga Gaaya yeebaka mu ntebe ng'omuwala amulekera ekisenge Gaaya yeebaka mu ddiiro ati munnange omuwala nga yeebaka obudde era bwakya bulungi teyamukwatako ati ng'amugamba naye oyina engoye ng'amugamba nina engoye naye engoye zange ziddugala ng'amugamba okay
kati ki ogenda I have to go, omusajja ajja kujja nga tandaba. Nga mugamba okay kale, nga mugamba manyi kye ngenda okukolera nti nedda ngenda kuwa ssente wansi kuba bali basula waggulu, gayi yali asula waggulu. Nga mugamba wansi ng'ofulumyemu waneeno waliwo edduuka ly'engoye, waliwo ka boutique. Genda ofunewo olugoye ojje okyuse, then lw'oba oyambala then ogende. Nti kale omuwala yagenda ogula olugoye mbuuza ki ekyaddako. Omuwala teyadda. Mr. Suzo omuwala teyadda. Nga gayatuula ng'alinda omuwala. Kati yali yamugambye ekiro nti nina appointment eddi ku makya nnyo ngenda kukeera nnyo kuba gayi yali mukubi wa bifaananyi. Nga mugamba manyi akwata vidiyo z'abayimbi. Nga mugamba ngenda kukeera nnyo genda, so mbadde ngamba yamugamba tolwayo kale kuba nina appointment, like nina gyendaga. Nti kale ate omwana yo yatuuka wansi yalwayo. Gayi amunoonya tamulaba. Omwana abe ndi omuwala alazeewa, tamulaba. Naye nga yo omuwala alina waatudde alaba gayi. Ate gayi kye yakola ng'amukubira ku ssimu ng'amugamba owaaye nti wange kunoonyeza sikulanga nti engoye awo twabaddewo zintuuka nensalawo ninnyewo ka booda ngendeko noonyeeko ewalala. Naye ke tewali buzibu, naye nze nkola ki ngenda nti ogenda nti ye kati ngenda kola ntya. Nga nedda omanyi kyogenda okukola nti jangu okole ebyokola onaabe weefumbire breakfast kale take your time okole byonna by'oyagala kasita sigenda bbaawo, then wonooba ogenda onkubire ekisumuluzo kyange nkubulire wooba okireka nti kale. Nga gayakola ki? Nga gayakola agenda nga mugamba nkwesize munnange ne nkulekera ewaka wange ndese waggule ku lulwo. Tinedda munnange nja kukola ki? Sijja kubaako kyentwala nti kale nkwesize ntiye. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Tinedda munnange nja kukola ki? Sijja kubaako kyentwala nti kale nkwesize nti ye. Nga Gaaya agenda ng'omuwala yali atudde ng'alaba Gaaya ng'ayingira emmotoka ye ateekamu bikamera bye biki by'akozesa. Nga Gaaya akola ki? Ng'agenda. Omuwala nga naye akola ki? Ng'akomawo ayingira buyingizi mu nnyumba. Mu kusozi mbuuza ki ekyaddako? Ekyaddako omuwala eyalina okugenda eyajja ng'omugenyi mukwano n'asigalawo nga yasigalawo teyagenda. Kye yakola ng'afumba emmere
nkufumba emmere. Agaya addamu amukubira ng'amugamba alo tuwanje oliwa ng'amugamba ndi mu kugenda kati mbuulira we mbandika ebisumuluzo byo. Ng'amugamba okay, genda wano ne wano bwe wati ewa neighbor wange addako obimuwe. Nti ye kale. Omuwala teyali musobi ng'akwatayo ebisumuluzo ng'agenda biwaki neighbor nga ye yeesibiramu mu nnyumba. Ng'ebisumuluzo abiwa neighbor nga ye addayo munda nga yeesibirayo. Ati Gaya akomawo nga kuba Gaya yalwirayo ddala okumala ennaku nga 3 naye nga banyumya. Nange oliwudda nti nagenda twagenda ne boyfriend nti kale tewali buzibu. Ati Gaya adda agende wa neighbor asaba ebisumuluzo nga baneighbor bonna yabawulira neighbor bye bamugamba. Bannange ng'olina ekikazi waleeta ekikazi era ekyo ekikazi kiwase biki ng'akola ki nga Gaya ajja ggulawo. Kuggulawo omuwala ali mu kisenge. Gaya atuuka ateeka ebintu bye ng'era omanyi omuntu ng'otuuse apangulula ebintu bye ayingira ekisenge. Agenda oyingira ekisenge omuwala atudde ku buliri. Gaya yadduka emisinde n'addayo. N'addayo mu ddiiro. Alindako. Agamba nedda mukwano tulabye bubi yenze. Agamba oba oli musambwa nti nedda yenze. Amubuuza kiki? Tewagenda? Nti saagenda. Lwaki tewagenda? Munnange mbadde nkusaba twogere. Kale tewali buzibu nange nakyagala dda twogere nze naawe. Kozi naye nga wawe ebitagatta nga batuula boogera. Ng'omuwala anyumya story ye yonna nga bw'ebadde. Teyamukweka. Byonna nga bwe byali abasajja babadde azungiramu. Ng'abimunyumiza lwaki yamusangaawo amazeewo ennaku mmeka ye kiki abadde akola yabadde asulawa. Nga Gaya amugamba sigenda kujaajinga naye ndowooza ofunyeemu ekyokuyiga nti si buli muntu akwagala, si buli muntu akulaga nti akwagala nti aba kituufu akwagala. Namugamba oli muwala mulungi, abasajja abasinga baba baagala olusi kukozesa bagende okitegeera. Naye ate nze si kyekigendererwa kyange. Nze noonya muntu gwe ngenda beera naye lubeerera. Nagamba naye tewali buzibu tusobola obeera ffenna nonjiga n'enkuyiga. Namugamba naye kyetugenda okukola nti tosobola beera wano eno nga ku sayidi ye wammwe teri amanyi nti obeera nange. So olina ofunayo omuntu yenna n'amanyako nti gy'oli nti ye ogenda mufuna nti ye. Ng'afuna sisita we taata we oyo omuto yali amuzaala ng'amukubira essimu ng'amugamba jangu okole ki, jangu nkubuulire nga nsindikira transport ng'ajjawo. Ng'amugamba munnange oba gwananyambako okugamba mama wange ti leke nafunye omusajja. Kubanga ye yali bambi tasobola feesinga mama we mugamba nti yafuna omusajja. Oli amugamba bannange nange sina bingenda bitandika naye ngenda kugamba taata. Kuba ne taata abadde nga yeebuuza gwe omwana atadda ku ssomero ng'ate okusoma kwaggwa kiki. Ng'amugamba mbeera wano kati era nina omwami nafuna omwami gwe ngenda obeera naye. Nti kale ng'oli addayo ng'atuusa obubaka nga n'obubaka obwo babuweereza mama e Saudi Arabia gye yali nga naye akimanyaako ng'era yatabuka n'agamba omwana wange biki naye yatuuka n'akita n'agamba waayi waba asazeewo ate kati nkole ki. Wuuyo akuze emyaka 21 amanyi kati kyakola ng'amuleka. Ati munnange nga taata akola ki
banaye munsonyiwa okunyumya ssekwangu. Omuwala ng'abeerawo n'omusajja ng'abeerawo n'omuvubuka banange Mwamisozi. Abawala bagamba nti abasajja babi, naye oli omusajja yalabirira omwana muwala, yamulabirira n'amugamba nze ndi ready okubeera naawe, ndi ready okulabirira kyonna ky'oyagala. Omuwala oyo yali akyasoma busomesa naye ndowooza nga ali mu kumaliriza. Yes, omuwala yali akyasoma naye n'amufunira n'essomero kuba oyo yalina mukwano gwe ng'alina essomero, n'amufunirako omulimu, n'amusabira omulimu era omulimu ne bagumuwa. Nga Mwamisozi obulamu omwana oli bwe yalimu obuli simple, omuwala alina bwe yandyagadde ategeera ng'olina omulimu gw'okola, olina obufumbo bwo obutaliimu nkaayana. Kuba mukwano gwange oli bw'omubuuza nti omusajja wamukwatirako mbwenzi, nedda, ye ate omusajja ye yankwatira mbwenzi. Tegeera omusajja yakukutako n'essimu, nedda, nze nakukutanga n'essimu. Awo kitegeera kwegamba omusajja yakugamba eyo nga sinnatuukayo. Ngati omusajja alabirira mwana muwala ng'abantu bonna bamwegomba. Mwamisozi nze nali ku kyeyo naye nga neegomba obulamu omwana ono bw'alimu. Ndaba obufumbo bwe bukkakkamu, okitegeera omusajja we amwagala, nga nali sibwegomba nti mbwegomba mu bubi, oba kitegeera, naye nali musanyufu cause yali afunye omuntu amutegedde. Tegeera kuba ffenna abawala twagala otuwa, tegeera. Yes, okay, twekolerera naye ate ssente ebuddeyo omwagalwa bannange ne kaba katini kalina engeri gye kakukyusaamu. Okitegeera nti munnange naawe oli kaakwagala, naye ng'omuwala okubanga weerabirira obeerako ka question mark. So kati obufumbo bwe twali tetubwegomba nti twagala ffe tububbe, era ekyo kintu kyekisobola kunzijira nga nze mu mutwe. Ati munnange omwami akola ki? Ngalabirira Sharon waffe ng'amunaazaako ennaku, era atukubira n'atugamba nze mbabulireko bannange natereera. Omwami tanteekako maanyi, omwami anjagala, sina kye nnoonya kofe, alhamdulillah. Kati nga wayita ebbanga, ati bino mbyenyumya, bino byengenda okunyumya byo byatuukawo nga wendi. Ati ntuuka ekiseera nze nva ku kyeyo nkomawo, okitegeera. Bannange simanyi oba emboozi munaagitegeera, naye kati bino byenyumya byo nabirabako oba nabiwulirako nga wendi. Nga nva ku kyeyo nkomawo, bwe nakomawo eryo ebbanga nga amaze okunyumiza Sharon bino, kuba bino byonna yali abinyumiza, nga munnange omwami ategeka emikolo okugenda ewaabe waba Sharon. Kitegeera ngira Sharon ampita ngende naye mu kwanjula ke, ng'agenda kwanjula omwami we. Nengenda nange nsanyukireko mukwano gwange, era twatuuka twalya emmere, twanyumirwa, twamuvimbisa cause she was my good friend. Akitegeera ate era she still is. Nga kolaki nga tumuvimbisa nga tumusanyukirako ku lw'obuwanguzi cause omwana omuwala yenna ayagala n'atwalako omusajja ewaabwe n'amwanjulayo. Kitegeera ti munnange nga tusanyukira wamu Sharon nga bannange weebale kutuuka ku buwanguzi biki ngera ebibeera ku mikolo bayibu yali wali. Ati olwamala nga tuvaayo
twavaayo nga tudde ewaka nga buli omu adda mu bulamu obwa bulijjo. Kati naye mu vidiyo ze baakwatira ku mikolo neyange mwe yagendera. Like kale nange nagenderamu bankwatiramu. Ati mu kunkwatiramu Mama Sharon andaba ng'abuuza Sharon oyo Rania kuva ddi ng'omutwala ku mikolo ng'egyo. Like abo abaana saabagaana kuba ne bali nabo baaliyo ng'amugamba mami wabaŋŋaana naye bano mikwano gyange tebalina kye basobola kunkola ng'amugamba kuloza abo abaana tebeegomba bufumbo. Kati balaba obufumbo obwo like bakulaba oli myaka gyabwe oyingidde obufumbo bagenda kwonoonera life yo. Like bayinza okwegomba bbaawo. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wo wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Bagenda kwonoonera life yo. Like bayinza okwegomba bbaawo naye nga si bwe kyali. Naye ndowooza ye nga y'omukulu yakirabirawo n'agamba baneeno. Ngenda okulaba Sharon yatwesalako omusindikira message ku WhatsApp aziraba n'ataziddamu. Nengamba kiki omukubira essimu n'aginyiga bize ng'ate nga ebiseera ebiyise tubadde bulungi ki ekigenda mu maaso. Naye omuntu tekiba kirungi mwesibako nnyo kamwesonyiwe nkole ebyange nga Sharon mwesonyiwa nga nzira ku byange. Kati nalina mukwano gwange nali nasomako naye kati nze engeri gye nakoma mu kkubo ye yasigala asomera n'atuuka ku university. Yali ku university ate kubeera ku university nga ngenda ne mulabako kale bwe tutyo nga mbeera ne mukwano gwange oyo ebiseera ebisinga. Kati one day nga wayise ndowooza emyezi ng'ena ku 5 Sharon sikyamuwuliza nga nkola ki nga ndi ne mukwano gwange oyo kale nga si gwe mbeera naye nga ebiseera byange ebimu nsonyiwe ka background nga Sharon wanda nkubira nga ngamba alo ti wanje ngamba Rania njagala kwogeramu naawe namugamba nze wendi naye munnange wagaana okuddamu okukola ki okwogera naffe simanyi buzibu kwe bwava tetukuvumangako tetulina kye twali tukoze naye wava mu bank nga no I want to talk to you konze it's okay nga akola ki nga mubulira location mwe nali ng'ajja naye simanyi oba nyumya bubi naye banange mujja bitegeera anti ekisiibo kyankanudde dda nga munnange nga mugamba oke nga mwaka location ng'ajja
we yajja yansanga wa mukwano gwange oyo nga wendi ngambuuzaako awo nga ngamba njagala kwogera naawe nina emboozi ko nze nnyumiza nga mubuuza omwami yali atya biki nga muganda wange ko nze ate kiki nanga omwami nga twayawukana ko nze mwayawukana dda mwayawukana bbanga tuwezezza emyezi 3 bawezezza emyezi 3 n'akamala emyezi nga 4 simuwuliza omugamba nti ye namugamba kyekyabaawo ngamba era byebindeese kale era niyamwambuulirira kozi ffe twatula naye ne tumubuulirira nga mikwano gye tomugamba munnange omusajja aba akwagadde muwa ekitiibwa mwamisozi ovanga ku mukyala gw'owasizza naye nga ne baganda bo ne baba bazze ewaka abeera ayambadde buno obugoye obumpi obukomeeri mu mannyo tafumba tayoza nga talina kyakola kitegeera nga talina kyakola omwami yali tayagala engoye ze zozesa mashini nga bazozesa ngalo naye nga bayita omuntu omukyala ayoza engoye ku kyalo najja n'abooleza engoye ng'omwana muwala enjala zikomeeri kitegeera omwana muwala ng'akuba ebbaala omwami waba taliiwo ng'agenze eyo ku mirimu gye omukyala omwana omuwala abasajja baleeta mu nnyumba ya musajja oba oluusi n'agenda n'abalaba kitegeera kubanga wawo ne lwe nagendako ewuwe lwe nagenda ewuwe nga mpise era twatuukayo era kubanza nagendangako ewuwe mu biseera nga bbaawe taliiwo ewaka ngoba agenzeeyo nga ku safaari agenda mmalayo ennaku nga 3 era omwami wa Sharon yandabako omulundi ogwo gumu nze nganze kitegeera yandabako omulundi gumu ogwalinga ogwokubiri twali ku mbaga lekukwanjula kitegeera munengerako ogwo omulundi omwami gwe yandaba gwe yatulaba kuba twali 3 ne bali abalongo bennagambye n'atugamba naye mumbuulirireko Sharon kuba Sharon mwagala naye emize gyakola like akyabuukabuuka ate zisaga muntu gwe ngenda agenda kuntawaanya munange Sharon tumubuulirira ate tuddayo ku mboozi Sharon ennyumiza nga mugamba bannange kati ki ekyaliko obuzibu ekyali ku mwana muwala oli oba ekimuliko mpaka kati talimba era wabaye nga yali mu nsobi akugamba nze ndi mu nsobi si ye muntu teyeegaana nga mubuuza ye ekyaliwo nga munaye mwami ndoza tracking esimu yange nalina omusajja omufumbo gwe nali mpepeya naye yatusanga mu loogi nga yajja tuvaako kuba yangamba agenze safaari kukola yali era agenze mu vidiyo ze ez'abayimbi zakwata nga omusajja yangoberera ekitegeera yangoberera omusajja yali amusuubiza n'omugulira emmotoka kuba ye nga ye alina emmotoka naye nga bonogaa omuntu kogira omulinzalinzaamu omugulire after munnange nga omusajja yankwata yatulinda bulungi ne tuyingira mu ruumu ne tumala okulya kati tuba tuli mu ttundu la vanira omusajja n'akonkonera yatusanga aga omusajja bwe yatusanga n'akakasa nti andabye nti nange mulabye n'akyuka n'adda ewaka okitegeera n'akyuka n'adda ewaka bwe yadda ewaka n'asirika bwe nakomawo nga neebwalabwala naye nga nze kyenziza okukola kutwala bintu byange kuba naye sirina bwe nkyegaana sirina bwe neetunda omusajja n'aŋŋamba gwe togenda nze ŋŋenda akyegeera mbu nze ŋŋenda okugenda omusajja n'akwatamu ebintu bye ebyangungu
n'atambula n'agenda nagamba munnange ensonyiwa mbu n'amwetondera gaye yagaana omukola ky'omusonyiwa. Ati mu misozi omwami ono jjukira oli baali bapangisa mu kusooka naye omwami ono yamala n'agula ennyumba ewedde yali ya bisenge 3 ng'era ennyumba yagitadde mu mannya ge ne Sharon. Akitegeera ng'eri mu mannya ge ne Sharon. Akitegeeza Sharon alinako paati n'omusajja alinako paati. Naye omuwala ng'abeera mu nnyumba talaba musajja. Kyeyakola naye ng'apaakinga ebintu by'engoye ze ng'akola ki naye agenda ng'ennyumba agireka awo. Kati mu nnyumba ogireka awo omusajja yendooza yabaza omuwala taliiwo ye nadda. Nsegeera bwe yadda ng'amugamba wano tewaliiwo kintu kyo wadde ng'amugamba ennyumba era awo mu kaseera awo Sharon we yajjira baali bakyasika omuguwa n'ennyumba ku nnyumba gy'ataazimba naye olw'okuba nti ku ettaka poloti kwe baali bazimbye kwaliko amannya ga Sharon. Mbwera baali bakola endagaano nga ku ttaka eryo yateekako akakadde kamu n'ekitundu. N'amugamba nze andi kati mba ninofunako omugabo gwange biki nga yamubuuza wateekako mmeka. Bwe ateekako naye ate wakola ki wanteekako ndi kwendi so kati tugende mu mateeka naye abaana abawala nga yamugamba tekuli wadde n'ekikumi ky'okuba naawe kimanyi bulungi togulanga. Ng'era ebyo oyo katemba gwe baali bakyalimu awo Sharon kwekola ki bwe kujja eno abinyumize amugamba mwana ng'omusajja kituufu togulanga ku ttaka ate n'ensobi gwe wagirimu omusajja yakwatiramu gwe yakwatira mu bwenzi ate jjuke yalinga amugambanga awo mwana olina ebintu by'okola naye lumu nja kukukwata n'amugamba nedda gwe ebyo oli mu kugeesinga bigeesinge sirina kyenkola naye lumu nja kukukwata. Kati era n'amukwata. Ati munnange nga Sharon akola ki ng'ebyo abinyumiza nga musaasirako nga munaye ng'olabye tiye kati ndi awo sirina mulimu sirina bufumbo. Ne mubuuza ate oli omusajja yakwonoonera obufumbo ye ali ku ki ng'agamba omusajja akola ki n'omusajja naye yandikawo n'agamba talina gy'asobola kuntwala alina omukyala we. Yamugamba sirina gye nsobola kutwala nze nina obufumbo bwange biki ate nze siri ready kuwasa mukazi wakubiri nga naye byonooneka. Ng'agamba kati ndi wano njagala kunoonya mulimu kitegeera naye nafunyewo obusente kuba yeewaka ewaata tasobola kuddayo bansiibula n'ebizibu bye nali ninayo ebyo bya muka kitange katagera kuba nangiranga nti n'obufumbo bwakola ki bwannema anga naye nawo obusente bwe ninawo obwa rent nga kurentinga kiwulira nti konze otyo nangenda kurentinga mbeere nga noonya omulimu paka ndi musomesa konze kale naye nga tumunoonyezaako nnyumba. Kati mukwano gwange oyo yaliwo nga tumunoonyezaako ennyumba ng'ennyumba tugifuna ng'era ateekamu ebintu nteekamu omufaliso ekitanda n'omufaliso yava nabyo eri mu bufumbo ate nga biteekamu n'entebe bikinga ng'era omwana omuwala ng'ennyumba ye yaka then ng'atandika kunoonya mulimu naye ng'olweggulo bw'ajja eno ewuuno omukwano gwange kozi nange nali mbeera n'oyo mukwano gwange oluusi eri nga bwankubira essimu nambuuza oli ludda nga mugamba ndi wano eno mukwano gwange ono kamuyite Jenny
ng'ajja nga tubeera awo basatu, Sharon, Rania ne Jenny, nga tuli basatu awo. Kati lumu tata wa Jenny yajja. Jenny yali akyali ku campus by that time. Nga tata wa Jenny yajja omulabako. Ati nga Jenny nga mpita ngamba Rania tugenda olabe ku tata wange. Tata wange namugamba nina mukwano gwange biki. Konze kale tugende mulabeko. Nga ngenda nga naye nakola nga ngamba ono. Jukira ono ye mukwano gwange si mukwano gwa Jenny. Nga mugamba jamu tugende tubuuze ku taata wa Jenny. Nga tugenda okubuuza ku taata wa Jenny basatu. Ati nga tumubuuzaako bannange muli mutya biki nga Jenny twanjula nga nange nyanjula mukwano gwange. Ti taata ono mukwano gwange bamuyita Rania. Oli mukwano gwa Rania. Mambi. Naye tera aba mukwano gwa Rania nange mukwano gwange nti kituufu ddala. Nga tubeera nga olwamala ffe nga tuddayo munda nga Jenny asigala ne taata waaho banyumya. Olwamala naye n'akomawo. Kati ng'era taata wa Jenny atandika ng'ajjanga ku weekend n'alaba ku muwala we n'amala n'agenda bw'atyo. Akiwulira. Kati lumu yajja n'amala buuza ku muwala we n'agenda naye ono Sharon ko lunaku yafuluma n'akola ki n'agenda. Titwamanya ki gye yali alaze. Naye nzo ng'esinga ne ŋŋamba waliwo awo step ffe gye tutaategeera. Taata wa Jenny we yajja ono yamala obuuza ku taata wa Jenny n'agenda n'atugamba manyi nze ka ŋŋende n'agenda nga ogenze mangu leero. N'agenda munnange. Era ne taata wa Jenny teyalwawaawo ng'amuwa ku ssente ng'amugamba ojja ofuna olunaku ogenda olabe ku maama wo biki ng'amugamba tata ajja kuba nkugamba ojja onnone ngenda ndabe ku mami. Nti kale nfe nze ne Jenny nga tuddayo munda. Kati one day lwalina lwa Sunday nga Jenny aŋŋamba Rania jjanga omperekereko ewaka kuba ye tata yali abeera yekka baayawukana maama ne taata nga maama yafumbirwa ewalala nga ye tata takola ki talina mukazi. Omukazi gwe yali alinaawo ng'amaze okwawukana ne maama wa Jenny yafa. Okitegeera omukazi gwe yafuna ng'amaze okwawukana ne maama wa Jenny yafa n'ataddamu funa mukazi. Maama wa Jenny ng'ali eri ne Jenny ali eno ne taata wa Jenny ali eno. Kati buli omu nga bala mukitegedde. Ati nange nga ŋŋamba Rania jjanga omperekereko ŋŋende ewaka nga mugamba ke tewali buzibu no wahala nga tugenda nga tutuuka ewaka waabwe ne mubuuza muzeeyi wamugambye naŋŋamba nedda wano waffe kati lwaki mba mugamba wembanya yagenda waka. Nga tukola ki nga tugenda tutuuka nga ggulawo kuba n'ebisumuluzo by'ewaabwe nga ggulawo nga tuyingira. Naye twayingira nga walage waka wali baddewo omuntu oba waliwo omuntu ng'akwata remote ya TV kuba twatuukira mu sitting room. Akwata remote ya TV ng'agamba oba kati taata yalazeewa naye tali serious. Ne TV yagireseeko nga TV agijjako ng'agenda mu kiyungu nga taliiyo. Naŋŋamba jjanga tugende mu ruumu yange jjanga olabe ku ruumu yange biki nga tugenda mu ruumu. Tukeeyo twabeerayo ndowooza okumala essaawa nga nnamba.
kubanga ennyumba yaabwe yali nnene munnange nga balina zi stairs. Kati munnange twali eno wansi netumala ne twambuka eri ku upstairs. Ate tuuka mu roomu nga tubeerayo okumala essaawa nga nnamba. Bwandaga kali bwampa ku ngoye luno ndukwate luno sikyalwambala luno lulweki nze kali we bali mukwano nga mugamba naye kanzikirireko wansi nfune ku mazzi g'okunywa tiena ng'ondeeterayo gilaasi konze kali nga mbuuza ekiwungo manyi wekiri konze of course manyi wekiri. Mwamisozi nga nzikirira amadaala ngendo tuuka nga TV bagizizzaako nga ani ali mu sitting room. Ngani ali mu sitting room mukwano nga Sharon wange ali mu sitting room ya tata wa Jenny. Nasooka nembanga akubiddwa emizimu nga alindako yeggwe naye yanneekanga kuba ye mu nnyumba naye yalindooza tasuubiramu muntu oba yalowooza TV yejjako etya nze simanyi kuba yeekanga nasituka nampita Lwaniya ne mugamba lindako watuuse otya wano nambuuza gwe otuuse otya wano nga alindako omanyi wooli nangamba of course manyi wendi nga mukwano ayambadde akapale kakomeeri mmannyo nga ne waggulu ayambaddeyo vesti. Ogamba lindako Sharon wano wooli omanyiiwo nti ye ate ndowooza Jenny yabeereyo waggulu agenda owulira nduddeyo ate ndowooza ng'awulira amaloboozi wansi kwe kujja agenda tuuka bati nga nkubako amaaso ng'akuba ne ku Sharon amaaso ng'alindako nga muyita Sharon nti wange watuuse otya wano nga maaso ntengo nga mwoza lindako wano otuuseewo otya gwe ne tatange mwali mwemanyi nga byamuweddeko dda asirise nga lindako tatange nga teyaŋŋamba nti akumanyi oli muganda wange nga amaaso ntengo nze byanzigwako nenfuna wentuula kuba nze nakisensingirawo muli ninga Sharon alina obbanga ali wano ku lwa taata wa Jenny. Naye taata wa Jenny yakomawo akuta obuveera tusaali tatusuubira of course yali tatusuubira nga naye yeesaza ekinu omusajja omukulu agenda okuggulawo bati ayingira nga ffe baakubako amaaso banaye omusajja yaswala ng'omuwala yekka ennyambala gy'ayambadde ne kennyini Semaka ennyambala gy'ayambadde. Jenny n'amubuuza taata n'amugamba mwana wange namugamba taata kansuubire kyendowooza si bwe kiri. N'amugamba olowooza ki? Kansuubire nti kyendowooza si bwe kiri. Taata n'amugamba era si bwe kiri ono mwana muto. Omusajja atandika okwewolereza nga tetulina ne kye twamugambye. Ono mwana muto myaka gyammwe mwana muzaala tesobola mwagala bannange nga tunulira abantu abakulu nga beekaza omusajja omukulu ng'atwekalizaamu nze bannange saalinda byeddako nga nkwata obugatto bwange nga ngamba Jenny kansooke ngende eka naye nze nakimanya kuba nze mukwano gwange nali mumanyi ku nsonga z'abasajja abalinamu kasenti nga tosobola muleka mukwano nga ntambula nvaawo mba naakatuuka ewaka ndi awo sibitegeera nga neebuuza nti Jenny agenda lowooza ki ti nze nampangira kitaawo mukwano gwange kasibitegeera nali ndi awo nga Sharon yankubira ngamba Lwaniya oliwa nga mugamba nze ndi waka ngamba mbadde nkusaba twogere mukonzi jangu ewaka bw'oba osobola oba tokyalina taata wa Jenny. Angamba kale ngenda kujjayo. Yatuuka nga mubuuza lindako tonnimba ki ekigenda mu masekkati go ne taata wa Jenny ngamba nze ne taata wa Jenny tweyagala of course gwe ki kyewabadde olaba. Bala ne taata wa Jenny yayomba
Jenny we nadda mu mulaba yayomba. Nangamba rani yanze nze mukwano gonna mulaba nga amaaso gamuli mu ngalo kati yatandika atya ekiki nga nange kakkana nange simanyi we byatandika ati Sharon we yajja n'atusanga nga tuyomba like ng'omwana ayomba namubuuza otandika otya okwagala taata wange kubanga yajja myaka ali alwana nnyo maama wadde mu bufumbo oba kitegeera ddo yali yafumbirwa n'endowooza ng'ayagala baddiŋŋane ne taata we taata wange sente z'omwagalako zimanyi biki maama wange yazikolerera n'ayomba nze nga ndi awo amaaso ntengo namugamba ati kati tatawo mu bubira gwe agenda kwebaka ku ggwe bannange nengamba kikintu ne bannange mulekeraawo ganeddaabulira mukwano gwo agaana tata we agenda like gwagenda otundula naye vanida tata we yeetaaga ku misaayi emitonga ffe biki sooka ontunuulire koza tatawo tanneetaaga gwebubola tatawo tanneetaaga nange ate tatawo yangamba alina ne pressure biki kati mba nina omuwa ku musaayi omuto bannange naye nga Sharon mugamba omanyi tebigenda kukola bw'oba oli mu nsobi gamba nti oli mu nsobi ate tewandisoose n'otugambako ate nga baani nga bajja bange biki nawe rani olaika nno tata wa munno wamwagala dda egamba tonyingiza mu bintu byo bakutte ensobi zo guma nazo namwe temututamanza kyali muganda wo ono si bbaawo nti gwe nayagadde ono taatawo ono just kitaawo bannange nga tusirika nga bambi Jenny atuuka ng'abivaako awaayi bantu bakulu kambeesonyiwe naye ngera kimuluma ng'ebyo biyita biggwa kati nga wayita ebbanga ffe boolaba twali tetumanyi boyfriend wani wa Jenny nange ge nabeera ne Jenny nasomaku naye ensonga ezo simanya z'aba boyfriend nga koma kubinyumiza nga ne waba boyfriend we azze ebweru Jenny tantwala angamba bugambi kankomewo agenda okudda nga akunyumiza nno omanyi gwenva olaba nti nva kulaba gaayi wange na Jenny tantwala koze saasangayo nnyo kubanga era kituufu nze naye sina kyenneetaaza boyfriend we munnange nga wande nga Jenny akola ki nga ngamba tugendeko out nga embeera tumaze ogimanyira eya Sharon okwagala taata wa Jenny tumaze ogimanyira ng'era tetulina kye tuzza era naye Jenny yagala kati nvaaki nze atagenda kubeera na taata wange be bamanyi nga lumu atugamba tugendeko out nga tugenda ati yes twagenda nze ne Jenny ati Sharon natugamba agenda asooka kulaba taata wa Jenny okitegeera then taata wa Jenny agenda omuleeta we tuli nti ye mbuuza twaliyo saidi z'ekavumba eyo nga taata wa Jenny alina okuleeta Sharon we tuli nga tubimanyidde ng'ebbanga liyiseeyise nga munnange nga nze ne Jenny tugenda twalinnya booda kati Jenny nga ngamba nange nno leero njagala nkulaga eki ku musajja wange kanze kale tewali buzibu nti ye nga ngola ki nga tutuula atwali tutudde awo nga munomanyi Jenny nga omwami bw'ajja kuba yangamba katulinde boyfriend ajje then tutumye kye tugenda okulya onze which is okay ati munnange nga tutuula
Twabeerawo nooza okumala eddakiika nga 3 nga boogera ku ssimu nzijjayo. Waliwo omuntu nga oba oliawo bw'abanga tanneezuula, mu kwezuula mulimu okuzuula amaanyi go, mulimu okuzuula obunafu bwo. Eri abantu abakozesa ekigambo mu ngeri gye sikkiriziganya nayo naye nga bo gye bakkiriza okwezuula, oli n'agamba ayagala agende ew'omulubaala amukebereko oba aliko ebisiraani kugamba mbwe amunaazeeko. Okukebera kwemmanyi, okwezuula kwemmanyi kwe kw'okutegeera Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bw'omala okutegeera Kristo, oyo akwebikkulira, oyo ayogera naawe, oyo abeera akumanyi, n'agamba bayita wano, awo oba obula. Oba ontegeera. Naye waliwo abantu abamu nga bw'oba tonnaba kwezuula, ng'osobola okuba nga bakutisse ku nnyonyi okuva e Uganda ne bakutwala mu America. Sofa ekimu ku bintu byenkakasa, emu ku nsi zenkakasa abantu ze boogeddeko ennyo nti eyo ye ekyali outstanding, nti bw'ogituukako okuggyako bannaffe nga ye yakuloga n'atuuka ku peak ate n'akutuka n'afa na kikutuko nga tewakyaliwo mukisa gwa kukola ddagala aniddu ne boogera America. Naye omuntu atannaba kwezuula, atannaba kumanya bunafu bwe, atannaba kutegeera nso, atannaba kumanya kyakkola, atannaba kumanya kukozesa biseera bye, atannaba kukozesa kutegeera bw'alina okweyisa, omusitula n'omutwala ku America n'abeerayo emyaka 2 oba mwezi oba mwaka oba myaka 10, nadda ekyaddondo wallahi nga yeevuma America. Naye ng'abamumanyi bagamba nti obuzibu si America, obuzibu oyo. Ate ffe twakola ensobi, oyo ate yeetagana kujja Uganda. Waliwo abantu abafunye emikisa mu nsi muno, ne bafuna emikisa kumpi ne babanga abaagala ogimalayo oba ne bagimalayo. Bagenda okuzuula nga they messed up all the chances ze baafuna mu lugendo lw'obulamu bwabwe. Oba ogezaako okuntegeera bwe njogera bwe ntyo. Bwe njogera bino waliwo omuntu gw'ojjukira n'ogamba omuwala oli mujjukira mu biseera bye eby'obuvubuka. Yali asisinkana abasajja ab'omulembe, abasajja ab'enjawulo, abasajja ab'empisa, abatalina mpisa, abaavu, abagaggagagga, abagagga, babifeekeera, babinyonkondo, bannamala dda, bonna nga abasisinkanye. Abaasoma n'abataasoma, abawanvu, abazungu, abaddugavu, amawanga ag'enjawulo. Naye nga omusanga mu myaka gye 40, late 30s, mid 30s or early 30s, nga yameesinga obulamu bwe okuva ku myaka egyo 10 n'emeka najja ayingira wano mu 20, ayingira 3. Ng'anoonya n'amukiina namugamba nti kale tugende tukyale wa ssenga wokka nga taliyo. Ng'anoonya ne gwagamba nti kakati nze ngenda okuba nga nteekamu ssente mu buli kimu, ng'abasajja bongera kudduka. Waliwo abawala betukkiriza nti tebakozesezza bulungi biseera byabwe. Kale nno nga tusinziira wano ne twekokola abasajja ne muleetawo obukyayi bonna obw'ekikula kyonna ku basajja, njagala mutegeere nti eriyo n'abakazi abatatudde. Amaka mangi gaggwaawo nga bagamba nti omusajja ye kalumanywera ekanaaluzaala. Olumu nga kituufu, olumu nga si kituufu. Waliwo n'abakazi abagenda nga bayinaayina nga balya butaala naye nga wallahi be bakavuyo mu bufumbo oba mu relationships zaabwe. Kakati ogenda n'ogamba nti okujjako nga tulina okukkiriza nti ono aba aliko sitaani amutambulirako amwambala, kyesobola ku ruling out tekisoboka. Naye ate era omuntu wabaawo okwezuula n'ogamba ne bannange bino byenkola si bya buntu. Waliwo omuntu atuuka ng'agubye ng'okujjako atuuse ku level etegeera nti naguba neetaaga okubaako kyenkola embeera eno okutereera ne wano wendi siri safe. Okujjako ng'atuuse ku stage eyo eri abantu abaaguba ng'empisa embi bakkiriza. Tobeerangako n'omuntu n'agamba nti nze nkimanyi nina empisa embi era nze nina empisa embi, ekirungi muntegedde nina empisa embi, kati mumanyirireyo ntambala nga okimanyi nja kwambala. Gye bali.
nze sina mpisa nze ndi malaaya nyongera okubajjukiza nti betuyita malaaya abamu bakolamu baadvancingako tebabeera ku street baba ku campus awo baba ku kyalo awo nga mumulaba bwa kati ono yalina ekimuwugula nga tasetulinga bwenjogero olinayo omuntu nina omuntu gwe neesibyeko mu birowoozo byange obera buli version gye boogera buli kye boogera ekyawuse ku muntu ono gwe mmanyi n'ono gw'onyumyako nti ono n'okwanjula baayanjula awulira awo tekituukangawo tebikinnaba naye mukwano gwange njagala kukutegeeza okujjako nga Katonda akusaasidde abasinga obungi mu myaka egyo be batuuka okusetolinga mu myaka egijja mu maaso nga baaguba bebe bembagamba nti otuukanga mu mukwano wakukoleeza kabiriiti ate akabiriiti si kano kogira buli kya waliwo buno bulayita kubanga ko bw'okateekako bw'oti okalemezaako kati akaliro ne kagenda nga kakwata so nga ate ekibiriiti kijja bugizi kati singa kekagezaako okukoleeza tekakwata kana akabiriiti kagenda kuggwerera naye abantu abo nga beetaaga layita n'olyoka okumako oti ne wamamirira kali n'amala akoleera nga kulinga ku jump startinga nga basisinkanye entalo naye nyongera okusaasira abasajja abalowooza nti kati ebiwala ebitonga ebyo bye biba biri innocent kati tubalabye nga nabo balwana entalo nga bakyali bato bakadogo babadde ku zifulonti n'alwana olwakkoni n'alwana oluli mu Central Africa Republic n'agendako e Somalia n'agenda e Sudaani n'alukuba e Congo gwe okalaba bwoti n'olowooza kali innocent abaana nga batandise okuba abalalu nga bakyali bato ebigambo byange nkyabiterese njagala tusisinkane tubimaleyo mu kitundu ekijja naye maama ye ali eri yeewazisa muwala we emikwano emibi kino kikuchallenge nze kubanga gwe mulamwa si saatandise ayogera ku bulamu bwa mukwano gwe maama we gwakkiriza nti alina omuwala eyatereera naye emikwano gye bano balwania ne kali akalala jeni be bafu be babi kikuwadde kulowooza ki one kwe kulowooza nti omwana wo mutegeera nnyo n'olaba abalala nga babi naye ng'ensi esunga ng'emanyi ekiri ku ground ku muwala oba ku mutabani wo nsaba emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere bannaffe abayisiraamu mu kiseera kino eky'ekisiibo mbaagaliza birungi byereera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development kakati twagala okusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition yali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute ekireka.